Favor Uganda Limited, kampani yakakasibwa government okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okukola mu ggwanga lya Qatar, Dubai ne Abu Dhabi nga ba cleaners, waiters and waitresses, cargo handlers ne ba security guard. Wabula ng'emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondoola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba 0764 174 527 oba 0740 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. Muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, UK, Australia ne Germany. Ng'okyakola emirimu ebiri kwesatu okweyimirizaawo. Okola akaseera kawanvu, okola ku weekend, okola ne ku nnaku enkulu. Tolina kadde n'akamu okunyumyamu ne famire yo yadde okukiringa nabo. Omukisa guno nkwanjulira enkola ey'okukolera ku mutimbagano. Online business. Kolera waka. Awakawo oba mu kifo kyonna kye weegomba mu nsi yonna awo n'ofuna akaseera n'abantu bo ng'eno bw'oyoola omudidi ng'okolera ku mutimbagano tekikwetaagisa bukugu bwonna abakuyambako weebali okuyisa mu mitendera gyonna okumanya okukolera ku mutimbagano yita ku www.d-flax.com oba tukubire ku +1 925 214 3563 kolera ku mutimbagano ne babinojjo bakwebuuzeeko. Yeah. What's up? Asweti muli bulungi era gye musinzira okukwata mutulaba. Nate nkomyewo ne muganda wange Bosh Bizo okuva mu USA. Bosh kafuka akalagaane akokuba ate nga ye ajja n'andabako eno era olugendo olwo lwe twolekera ssebo tuddawa. Tudda Niagara Falls. Omundi gwange ogusoose okuba ate nga ngendako ku Niagara Falls. Niagara Falls kiki kye basinga okimanyaawo? Eyina ebbiririro ly'amazzi. Eyina ebyobulambuzi bingi ebyenjawulo. Ate ebyobulambuzi ebyo babigatta n'Amerika basheyaringako oludda lumu ne bano ne basheyaringa oludda lumu. Osobola okuyimirira eno n'obuuza owe Amerika. Yeah. N'omugawo oli oti eyo. Otuukira ddala oyinza n'okutuuka ku Boader. Owe Canada n'ajja wano n'ayimirira ne mwebuzaganya ate n'owa Amerika ng'ayimiridde wali. Ne mweraba bulungi. Okay. Tubadde tujja twogerako nga twebuuza nti omuntu wabanga alengera nga tutambula bwe tuti. Ayinza olowooza nti eno ensi emu ku nsi etalina bizimbe. Olengera eri munda, olengera nga nsiko ku nsiko. Kyalo nnyo. Kino kiba kitya abantu bali buddawo. Abantu we bali kati wano tuli ku highway oba ekkubo eddene. Kati ekkubo eddene bagezaako okulyawula ku bantu. Ekyo kitaasaako ebintu ng'obubenje, traffic jam okukwata nnyo. Lwakuba okimanyi bw'otabika ekkubo eddene n'abantu n'obupiki na biki tebigenda kukola. Kati wano gano makubo ga kusasulira era tulikozesa nga tulisasulira. So tulisasulira. Kati nze nina kano ensasulira. Kana akantu naliko wano ne taata wange juzi nga akatadde wanze nali manyi ka swiiti nga mayo bakawunyisa bamotoka kawuke kano kasasula kati era bw'oyitawo nga tosasudde oba mukalaba baaba nga tubeera ku express yaffe ey'e Kampala n'osasula 5 kano we bazisala ekyuma kiri tuddawa ekyuma kiri eyo kasita kano kabeera mu system nga kasasulako buli mwezi kateekayo sente ze basalako kano kajeyo kavaayo kali wansi bw'okajjayo okukola
Kaleke. So kano kasakabera wano waggulu. Yeah. System obole ndo olikiria. Yeah, oyita obuyisi. In fact, nagezaako okukwata ka video kange jjo nga njingira mu boda. Yeah. Kumbe mbadde sirikodi nga mwankute mukwasi simu. Kangambye thank you. Kangamba thank you. Ono wakukono oyinza mutandikirawo omugaati gundi gwankoonye. Emotoka ekutayisi yonna giraba. Andi kati simanyi sino nafuka namuyita nayisi. Andi kati awo amateeka gamu kati olaba buno obuma bwe busalako obulabyo bulina kamera bulina kimu kati bwempitawo nga bukuba ekifaananyi kati wano busooka ne busikaninga buli active nnyo bwebusikaninga kati busikaninga kati bwebusikaninga emabega nempitawo ne bukuba kati bwe bukuba buli ebimba ne biyisaamu teno motoka ya moshi yeeyo kanakuuma kakwatagana nemmotoka lwapanyiza okuba akuumako nenkasa ku motoka kati ate tebayinza kusala oba okitegeera basala motoka kati webalaba tetunaba tusooka Hamilton tetugenda Hamilton tuyita mu Hamilton naye si mu kibuga kyabwe oba town Hamilton ogiraba naye tetugendayo kati tugenda musanga tugenda Nayagala tusooke Nayagala tutuke tunonoone wetukikoze ono ali Nayagala kati bwe tuve Nayagala ne tulyoka tugenda Nayagala Falls bifo bibiri ekimu kina Nayagala kyokka ekirala nakirowooza muloza nti Hamilton tuli kumulamu wano bannange ebimu ku bintu byosooka nga wakazuukuka kusooka kulaba simu yo wetha eyimiridde etya mu budde buno naddala nnyo tukikola nga tuli mu kintu kye bayita winter mukiyita winter mukiyita wira Zewo emabega eno naye muganda wange Ibrahim tutambula naye ebiseera ebisinga naye buli tubeera mu lugendo lwange ne moshi luno tetuteera kulabikira nnyo mu kamera tubeera mabega nga tutambula nga wetumumyanyumyamu mu mbeera nga bweri mu Canada muno nga bwe tutambula okulaba ensi nga bwegezako okukwata ng'etambula mpolampola bwe twasooka okola show yaffe yasooka abantu bagamba nti olabikangako baaba ne bwakubadde baali tebandabye nga ndabiseeko bagamba ne bagamba nti ofunangayo akaaganya anti waliwo show ezijja okukulabisa ate waliwo ezitakulabisa ati ngeno tuli mu kuvuga kuba tulina okuvuga ne tufokasinga ino so bwe tuli tutambula mpolampola mukama akyatuwadde obulamu akyatukuumye akyasobodde okwate nga atufudde ab'ensonga saako n'abo basobola okubaako nekitwogera wabaawo munnanga abakiraba baasi ezo zezitambuza abantu balambula mu byalo byawano eyo tebuuka boda ya bantu bawano okugenda Hamilton kati egenda Hamilton olaba twaluzinze exit gyetubadde tulina okukwata netukwate ekkubo lya Hamilton kati eno tuba tugenda Hamilton naye ngenda kukyukira mu makati kati wano mbanvaamu n'enzira eno netudda we tubadde tulina okugenda kati oyo yagenda Hamilton kati ekyo ki okugonzaamu ebyentambula nti omuntu alinyeeyo baasi nemukasukeki etorono n'alinyeeyo baasi nemukumyawo okitegera kati eringa taxi kale nga bonagamba taxi zino kigege si taxi naye taxi kigege mwashi nno buli wanajjanga eno wetunafunangayo omwaganya tujja kubeerangako nga twogerezeganyaamuuko naye kubanga okusookera ddala alina ebintu bingi byagezaako okubaate nga ndaga kati akantu kano okalaba kakulaga nti eno si ye wanuwe tokkirizibwa okumala gasaalimba n'ogaa nti ate gwojja kukozesa wano oyingire wano ate kubo letuvaamu tebavugirayo gundi bugaali tebavugirayo skuta tebavugirayo kale ebyo ebitali totambulirayo ebitalina license totambuzayo n'ebigere bakuwa license bigere tosaanye waliwo ekintu ekitaweebwa license
ebyeri bwaliyo mota zokka okitegera engine zokka ate engine ezikakasidwa tojja nalyato lyo lwakuba lya engine waliwo ne bana abalina we bayita snowmobile kati tokkirizibwa kazanyisa eyo kyova olaba bakiise highway balinamu negundi fence nti highway bamuzingiza ne fence tomala gayitayo tolaba fence wuyo kati gwe bakusange ng'obuuse oli eri okitegera newe bakutomera nga gwe wabuuse ekitegeeza gwe yakoze ensobi okuva mu Toronto okutuuka mu Niagara Falls kikutwalira essaawa mmeka? Kisinziira gundi traffic nga bw'ayimiridde oba kye twandiise jam traffic engeri gy'ayimiridde 16 okutuuka Niagara just ewa gundi ewa Tom Niagara ate okuva waliwo olugendo luli awo noluyitirivu kati okuva Niagara okudde Niagara Falls waliwo eddakiika nga 3 so okuva e Toronto mpaka train zizo zirabe zigenda mu Toronto nezijjayo abantu ezijja eri tebakulengera ezo kati saba mukulu Lubega oli oti eyo oli wano mpolampola mugana nyumirwa Bulaaya nyumirwa Bulaaya nga abakulu bano tebatajja kulabako be bamu ku bantu betuwangaala nabo kati wano tuzeeyo ku highway kati wano olaba bakulaga teri bugaali teri kutambula terina butasi olina osiba omusibi kyamateeka musibye baaba naye omusipi bafokasinga nnyo ku bantu ababiri abali mu maaso naye nga baganda baffe abatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere n'abatugoberera mu ngeri emu oba endala I miss you too kubanga kyali gwali mulimu gwa buli lunaku okubeera nga mbalabako nga mbawuliza nga twezzaamu amaanyi nga tweyisaamu eggaali naye ebiseera ebisinga tetweyisangamu nnyo eggaali kubanga omukutu gwe twagukola nga guwa munne respect mu ngeri emu oba endala kizibu nnyo omuntu okugamba nti waliwo okuyisaamu eggaali kwono noono n'oli awo kibanga kyaliwo nga mu mbeera yonna nakuyisaamu eggaali batuyisaamu oba mu kutyoboola kwonna ekisonyiwo kyo nkisabira ddala mu nsonyiwe buli awulira nti saamuyisa bulungi mu ngeri emu oba endala baba nsaba mu nsonyiwe kavubuka yali ampaga naye nkuze za kubowa kula nkuze buli kimu ngezaako kiraba nga bwe kirina okuba ate nga kibeera kiseera ebisinga okuyiga tekuggwayo ebintu tukirize tugaane bino biralamu mu buli kimu biralamu kusinziira ku lulimi biralamu kusinziira ku bantu boolaba biralamu kusinziira ku kalica biralamu ku buli kimu address engeri addressingamu omuntu biralamu kubanga ewaffe Uganda mukimanyi bulungi nnyo tulina ebintu bibeera Mr, Miss, he, she webityo bwe tuli mu ngeri emu oba endala kati eno mugambe nti biralamu oba eno kitegeera omuntu asalawo kiki oyinza okuyita kati ebyokuyiga byo tebiggwaayo ngeri emu oba endala byetaaga osooka okuwaamu obudde era kiba kinneetaagisa nawe osooka okwewaamu obudde sibipapira si bulala lwakugamba nti njagala wabulambula olw'obuvunaanyizibwa bwe nina osooka oteekinga okubanga wenjogera ninamu ensa lwaki mba njogera si kubuguumiriza kukeera ku makya kugamba nti aze kati Bulaaya mukuguse mutegedde yeetaaga omuwa obudde noyita mu buli kimu nga gwakiyiseemu nga bulamu bwoba osobola okwogera n'okunyonyola omuntu ensonga lwaki oba oli awo nsirika kyogezaako okulaga nti toyagala kunnyonnyola byewawulira njagala mbiyitemu kubanga onyonnyola abantu bwekiba kyetaagisa kubanga ebyaddala byo mbiyitamu ng'omuntu wa bulijjo era mbiyitamu ng'omuntu atalina masanyalaze oyo control oyinza okusanga nga control wa bwekibuga kino Niagara we heading Niagara then Niagara Falls yeah. This is my first time now I'm so excited nange ngendeyo okwo labe kwe wafaanana Niagara nga bweri so
in a little bit, we're going to be using English. Yeah. Sometime later, Yep. we will start using English Yeah. just to, to bring everybody, like to get more audience. Yeah. So keep making the English in a good way. Mukufunza badde bagamba nti tugera tukatime nga tukozesa ku luzungu okusobola okubeera nga audience endala zonna zitegeera kubanga twatuuse wano communities nyingi zetu twasanze ekirimu ezitwagala nafe netuzaagala netukkiriza nti ebiseera ebisinga tosobola kwemalirira bwomu waliwo otuuka nga munnayuganda alina bwakuteeka militria n'akukwatamu omukenya n'akukwatamu Barbados n'akukwatamu Jamaica n'akukwata bonna no benyumyako bonna benjogerako bonna nali buli omu nali mubaddeko naye nempulira kyasobola okwogera nga babadde n'omubabadosi banga alowooza nti ali mu kuyimba n'owulira nga n'amababadosi tebogera nyekyo mazzi ago nago mazzi F language enyanja enyanja ate yegatte Toronto eyitira kati wano tuyita ku lutindo. Okay. Amakolero gaago bagatadde kumpi n'amazzi naye ate tegatyoboola nyanja ng'ebyaffe ate ogalaba gaago gayitamu eri yonna nyanja yiyo kati eno Toronto yizo giraba yiri wali olaba biri ebizimbe tuve eno kati Ottawa eri eyo Orawa is very nice place. Very nice place. I can tell you. Yeah. Luno lumu ku lutindo lwoyitako. Kati olweva America luno lwoyitako. Ate tonaba wakyali entindo. Gakyali mabaga. Gakyali mabaga. Ano just oli ku kyalo kimu ekyekana. Ekiinako olutindo olwawulamu ku nyanja. Eno nyanja sigundi omanyi waliwo ennyanja waliwo lake waliwo biki kati wano oyinza okaaba bwotyo naye nga nyanja. So mukulu Lubega gwe kiki kyomi gyowulira kyeweesunga okuwulira eno ola n'okulaba eno gyetugenda? Nayagala eddoboozi liri wansi nayagala mpozi okuzaako katono kyekitundu abantu naddala wano abawangalira mu Canada abawangalira bifo ebiriranyewo ekitundu ekijja abantu mu America Germany biriraanye China India. So ndi musanyufu nnyo okulaba nga naye ngenda kuba omugwabo bagenda okulaba kwibeerayo. Okay. Olugendo okuvaako mu Toronto kijjako nayagala kikulu nnyo kyamaanyi nnyo. But Wallace is a very good guy. Okwongerezaamu ko kyembadde neerabidde nti Niagara Falls is a mind treatment place. It's a mind treatment place. Weewantu ow'okujjanjaba emitwe, obwongo n'emitima okweryowa oba kitegeera. Kati bwe nkyogera nga kati nga bwe tuli Abannayuganda na biki waliwo ebintu bye tutafaako nnyo nga tetubikiririzaamu tekitugira nnyo naye bw'oba otandise okubeera wano n'otandika okuyiga embeera za wano okitegeera nti otuukawo wali n'osooka okkakkana kiringa omuntu bwe yeewamu obudde n'agenda yeekweka mu miti eyo okitegeera amazzi engeri gye gayiikamu ne gakujjanjaba bwe nga gw'ojja kigaana lwakuba tulina obwongo buli obugamba nedda naye gwe bw'okyewa obudde n'obaawo n'okikiririzaamu kigenda kukutereeza bw'ovaawo ng'oli wanjawulo era kati bano bali mu baasi eno era bagenda eyo olaba kigamba eri kifo kya bulambuzi anytime kabeere sino kabeere ki abantu bajja baasi nene ki ekiro budde bwonna naye era bwe tudda mu byokukola era emirimu gyegiri mingi emirimu gyegiri Lawrence obadde ogamba mbadde mbuuza muganda wange Moshi nga ku basajja abaludde wano nti bwe tulaba ekifo ekyobulambuzi mu mbeera endala obaolyawo tuyinza ogamba nti nayo emirimu mingi emirimu weegiri first of all kifo kya bulambuzi
kyo kiina emirimu kiina engeri gyekisikamu emirimu kati mu budde bwa winter emirimu giyinza okukenderamuko naye kati mu budde bwa sama gyeyongereza abaana babeera eno nga tugamba obwana bwebuli ekigambo kyolina okubeera nakyo ekirungi si kya bayibuli abula my friend kigambo kyebayita kutuma muzungu bakutuma wa ku bigere tebipapira kazanyo ka bongo era ebintu ebimu ntera okulaba waliwo vidiyo ezimu zinatera okumpereza isiba zeyali akola ng'agamba okufuna omuzungu olina kwesiruwaza wewematira tosobola kumufuna mutuufu anti kati tulina mukwano gwaffe yamusalira n'omusalira naye ng'ate omuzungu si wamaanyi nyo womala abaana baffe basigala abaana baffe jasi kyetubagalako byebiri okubeera nti sikini yeeyiika buyiisi ebyo kugambye sinabirowoozaako ebyo yadde n'omulundi n'ogumu wewakadde nkyali wamu era nkyabiraba nga beyina okubeera nkyali organic ogubugusi muliro gambye kangume kiraba kimpapira naye nga twolekera enayagala olwaleero tulina bwe tugenda osooka opiikingayo tugende naye tumala omupiikinga bakulaga Niagara Falls tusigazaayo kilomita 5 mu 6 Niagara Falls kiki ekigambo kati wano bo bakozesa kilomita ng'e-Uganda ekyawukana ku US ffe tukozesa mayiro kati mayiro zaffe 2 mweno muzifunamu nga kilomita 3 tokiraba wano waggulu bawandiseko 1.5 kilomita era ne speedi zammwe wano zetuvuga ziringa ze Uganda talimu olungereza lungi ate era n'olumerika mwenu nalwo mwenu kati olaba wano bagambye 10 kilometers per hour zeziri zetwasomanga ku ssomero naye ate ffe US tebagenda wandikawo eyo bagenda teekamu tugambe kati awo 10 eri ewaffe zibeera 65 tuba tukubuka nnyo ffe wano muduka kitono kati olaba 10 owulira 10 nga ziwaawala naye wano ewaffe zibeera ziri wansi tubeera mu 6 kati ate tulinayo we bavugira 8 kati ngambe 8 wano temukivuga wano olwedde akalimi kaba kawedde tekaggwayo naye 8 wano mubeera mu 12 14 ate eri wali bwe tuterera mu kkuba eriteredde waliwo olwesanga akalimi nga kali mu 12 ezeeri kati 12 ezeeri wano mubeera mu 2 naye kati eyo accident eziriyo zeeriisa nkubuli tewali nnyo accident bubeerawo gye mubanga abagoba katonda anti space weeri space amakubo magazi ekitegeeza amakubo geri magazi okusinga aga wano si kusinga naye tewali woolisanga tewali nnyo kati akantu ako okalaba kuokozaako ng'ebitala biri on red nsooka nensibamuko ako tokasanga Uganda red asigala red naye ekiri wano bano abakulu bo webibanga biri red mbu ezo ziddayo ezo zimaze okwonooneka eyo garbage eyo bagiyita garbage kasasiro w'emmotoka basuddewo kasasiro kati oba oyagala kulonda ekizibu lwakuba tomulonda bagenda mukozesa nga recycle badde mubakole endala bamuzeeyo n'emmotoka yo gyogamba kati endemeredde bayinza ogikugulako nekowulira nti endemeredde bagikugulako bo ne bagitandika oluusi bagitwala ne bagiguza buguza parts ezirinamu amakulu agyeko omupiira agyeko ekiri ne bakizaayo luli we twasooka okukola show naawe twali tuveeno era budde bwali bwakiro so leero tuze budde bwa misana kati zino zonna ziringa bukampani z'obutono buno bwonna bwolaba mirimu gyokka gye gijuddemu omummuka osuula resume ekyo ekigambo okirabira wano e Uganda
Uganda bado kiwulira nganako Uganda njala okubuuzaako ku basajja wange njala okubuuzaako ku musajja wange bamuyita Jero Megadi gyali nnyo mu USA ne Uncle Patrico kubuuzizaako nnyo munnange juzi we nali mbagamba nti erinnya lyakyuse negera mu Edakiika ne bafenseko nga zibatta naye nga amazima go gali wegati siina so yakimba sirikyusa erinnya Kakalaamu wano olyogera olaba girandiri spelling spelling ekigambo kyandi olowooza lya luzungu wandikiwadde amoti nakuwagunde engeri gye bakiyitamu obulungi n'omanyi bano abasajja balala Kakalaamu Gerard nze bulijjo maleme lya luzungu naye bw'otuuka wano bakugamba wawulira ddala nti oli wakyamu bulijjo ebintu si byangumu n'akamu naye nga anyway it is what it is. It is what it is. No, it is what it is. It is what it is. Yeah. It is what it is. You ain't gonna change nothing. But you ain't gonna change nothing. But you gonna stick to what it is. Tujja kutegeera ose olaba tuli kumukawaawo. Yeah. Tugenda mpola mpola. Naye nga kwesika nakigambako nti olina neakadde weweewulira ogamba oba ndi ku kifo kikyamu n'ogenda mu nnyumba yo ebigambo ebyakutawanyiza n'osooka okola lihaso wekka nga terya naye ekikulu byonna just confidence. Oluzungu tulumanyi. Ng'okola lihaso. Oluzungu tulumanyi. Naye ekizibu we kiri kulunyola nakubeera na confidence nti kyoyogedde oyinza olunyoola ate oli n'alaba nga gwe yeekozesa n'adda mu kugamba what you mean n'asigala ng'akubuuza what you mean kati ne weeraba ng'omusiru. Wano tutuuse wetugenda osooka okubeera wetugenda osooka osisinkana wano wetulidde nitulyoke tweyongereyo ku Niagara Falls. Mpulirayo obuwulizi nange ebbanga lyemmaze muno mbadde mpulirangayo naye bannayuganda bangi abali eyo abasinziira eyo bali eyo bangi so abasinga obungi bali wano Niagara wetuuze babajja mu Toronto wali ne babateeka mu baasi naye ekibuga kinkyagadde kiyonjo nnyo ne babavuga ne babaleeta eno naye guno mulundi gwe wakubiri nga nzija wano omukulu yendowooza mukubiri atulaba kubanga nze nkyali kuno so baganda bange mwenna abali e Uganda abali mu nsi ez'enjawulo abatuceekingako betutambulamu nabo abajja ne batuceekingako bakuba essimu betwogerezeganyamuuko nabo mwebale ne mwebalire ddala si byangu nga buli omu bw'omanyi ku ntandikwa weebeera kubanga buli kimu ebiseera ebisinga esobola okubeera ensobi naye nga tomanyi nti nsobi so buli kimu tukiyitamu ng'omuntu omulala nga wezijjanga mbagamba nga bulijjo buli kimu nkiyitamu ng'omuntu omulala bwe yandikiyiseemu naddala nga talinayo wa Luganda wa mukwano bazadde mu nsi zino era buli kimu kisoboka ng'otandika butandisi nga bwe kirina obbeera bangi balina omukisa ffe gwe tutaafuna nga bagenda okujja wano nga buli kimu kyatireera buli kimu kitambula nga bwe kirina otambula ate abamu nga balina sooka kutwala budde okusobola okwate nga batereera so nina omuntu gwe nali njogera naye naga wamutuukawo buli watuukawo balina kubula bubuzi balina kola biki bintu bingi nnyo byoba oyitamu naddala ng'oshiftinga gyayita transition leero tubadde tuli bagiyita transition ng'omuntu aŋŋamba mu Lawrence mu church badda nga anagamba nti ekyo baki okuyingira mu zino ensi olina okubeera nga it's a big transition bakiyita big transition okubeera nga osiikinga n'okutegeera n'okwadoptinga each and everything wano ebiseera ebisinga okwewala mistakes oba kye bayita mistakes ez'abalala ze baakola mu ntandikwa oba olina okubeera ng'owuliriza nnyo ebimu ng'owaayo obudde n'owuliriza n'olaba abantu ab'enjawulo nosobola okubate ng'obala basobola okubate bakusomesa mu ngeri emu oba endala tutuuka wano
ensi ekuwa obudde bungi nnyo okubeera nga ekuwa chance y'okufuuka kyolina ofuuka kibeera eri ggwe okukola naawe kyoyagala ofuuke mu ngeri emu oba endala kyova olaba ebiseera ebisinga omuntu aga nti ate gwe omunange osobola okusoma osobola okukola biki osobola okukola nobikugamba byonna n'obitegeera era n'ogezaako byogezaako ebiganye ne bigaana ebisoboka ne bisoboka Katonda akusaasira n'oyitawo nga bw'oyiseewo buli kimu n'okiraba mu ngeri emu oba endala obeera laki n'osinkana abantu asobola okwongerako weebaze Katonda naye kyenjogeddeko gye bayita big transition olina ogigumira olina ogiraba olina ogiwuliriza olina ogiyitamu buli kimu kikutomere okirabeko osobola okufuna kyosobola okunnyonnyola omuntu kyekyo kyetulimu mu ngeri emu oba endala ono gw'owulira gwekugambako gw'otalaba twesisinkana tutandika ngera bwogende watu tosinkana omuntu omulala oba oli awo mbe wali kale kyebayita nti ne be wali tusuubira nti onaabasinkana ate ne mukwatagana omaliriza obakoze eki obasisinkanye obagenza wabaddeyo bukebe obasisinkanye obukebe obwange bwenkozesa so aliwa sisuubira majje ayinayo abantu be wali eyo munda webali ozi juzi twamudropinga wabeeru notayingira nayingira omukulu oli oyo oli munda obulamu bweyagala Wewe ukasuse mgana wange. Nesabika omuntu gyenesabikamu gyebandalamu no mulinga abali e Uganda tubikoledde mu motoka bino kasobera mu motoka ebisinga byonna biri awo solo bikolamu mwambadde nga abali e Uganda egomba na begomba kiri kitya obulamu buli butya mpola ndi wano ndi mu lugendo lwange ntambula nyumyanyumyamu n'abantu ndwawo okunyumyanyumyamu nabo naye nga tunyumyanyumyamu so tubadde tubanyumizaamu okembeera ne gye tulabako ne gye tusobola otutuukako bayita big transition eya buli kimu kye tulaba ono munywanyi wange tubeera naye bulijjo tuwulira buwulizi nze mbega sajja edira engabi naye ensambaganyi oba majja kukwatagana Uganda byenda bye wano zisiga Uganda kagwake kagutonye era twabirinda mbega atadda mu mbeera mbi erinnya ngera likyusa ogera kwetumanyi lubega atadde Uganda so katwolekera gye bayita ku Niagara Falls waliogenzeyo gwe mulundi gwange ogusooka ono mwenyini naye moshi oli mulalamu oli mulala baba oli mulala community review organized amayumba galaba eno yonna kati eno ebeera Toronto eno si Hamilton eno Stone Creek kambuuze Toronto erina weekoma yes then ino nayo ebeeranga kyolina okugamba eno bulira kyalo kyolina okugamba nti eno yonna Ontario kyekyalo kye Toronto no Ontario ye province taagala kwebuzaabuza badde ngamba nti kino kyekiringa ekyalo kyeri gyetuli waliwo n'ebifo ebirala ebifaananawo ebityo kati toyinza kujajinga nti kino kyekyalo kyeru Toronto ye capital ya Ontario Ottawa ya kibuga ekikulu ekya Ontario Ottawa kya Canada ye main ye capital city olina obitegeera naye Toronto kye kibuga ekikulu ekya Ontario province zino tawuni za Ontario bannange eno ina Hamilton Stone Creek Burlington Ancaster
twazogera ssebo ze Hamilton, Yajja. ze London, Niagara Falls, ze St. Catharines. Tundu obutono. weewaawo kati Era buli woyingira ku kitundu kati nga wane wamwe baba balinayo ekipande kigamba nti bawandikawo ekigambo kundi bayinza okuwandikawo ngaawo ku kipande awo ne bawandikawo Stone Creek oba ne bawandikawo population. oli kumpi n'ennyanja ennyanja eri awo. nnyo motoka yina emulemi agitunda ndabye akatadde kulala agitunda Ennyanja yonna yeetoolodde. kino si kyalo nyanja yonna yeetoolodde buli wano Kati olaba wano. In 600 meters, turn left onto Bella Vista. just nayagala eri 6 minutes Nedda. Njagala kufuna. omulimu ogwa wano omukulu essimu yo egweko eddata olyoka olaba ensi bwekufundirira naye bw'otandika okuyigawo osobola okuvuga nga tolina ovuga nga tolina. naye ebiseera ebisinga kinyuma byo nabeerako Toledo Drive. Kyekirungi. kubanga amazima go gali bwe gati eno ensi engeri gyefaanagana omalirizo zewanneyiba nga bwokonkonye Ate kakutande ogende okolere mu kibuga ekirungi okolemu omulimu nga gwa yandagirira ekifo nendagira ddala nga wewo wennyini ge mazima we mwabadde. ngenda okonkona nga tebabangako weewo kati ate nga just next nga weewo nayaba katonda bakukulawo nambuuza kyenjagala bate namugamba ki nze nga ndabira ddala Turn weewo right onto Winona Road. weewo wennyini bantu bafaanagana bagambye turn right onto Wenana Road. Kiringa linnya lyewaffe wenana kyova olaba oyinza okubeera nga naawe oli kumpi n'ekyalo kyawano naye ate nga mufuna nnyo sino ng'ate owawano agamba awalungi tetufuna sino okitegeera ate bano be bali okumpi n'ennyanja kankubulire eno yeringa tawuni yammwe ate eri n'eri emabega naye wano wonna kumpi. Then turn right. Kati nina okugamba ekintu ekirala olaba ababeera okumpi n'ennyanja ate bo tebafuna nnyo sino baguweereza ate eri gubuuka waggulu ne gugenda kati bo bafeesinga kaweewo n'empewo ebabuuka empewo naye si nnyo nnyo alayira ate tuddira eddala eno lwakuba kati ennyanja kati esoomuka kati ebirene bikende olaba kankwenge ekyokulabirako simanyi oba wano bakozesa members only tuwoomye members only babategeeza ki anti sirina membership kati wano sijja kunywa gana amafuta gaba memba gano gaba memba amemba batya baba bakola biki anti weewandiisa mafuta gatandika ddi okubikako olugezigezi bwegati kisaaga ne Bulaaya kati ngaomuntu otandika petrol station ate nga oteyako olugezigezi otegako n'olugezigezi abalina okuganywa aba ayagala oyinza n'obutagakozesa oba gakino ekiwolose kyekiwolsel anti members kati abakola muli abatte members olina okwewandiisa ogamba kostoko yonna weerebera aba members Casco esaawa ziri 11 bagiyita ate Casco. okimanyi Toronto 11 buzibye buzibye Toronto buzibye 11 fe waffe amatala Toronto kati wabawabuzibye leero lunaku lulungi tuli mu time zone yemu lunaku bulungi kandi katugera ziba sawa meka kubanga eri zigenda wera 11 nga buzibye naffe wano buwera 11 kitundu bujja kuziba ate musama kale musama buziba saawa 2 z'ekiro nesatu tuzaako nesatu andi kansooke ndabe bano abaddirira nabadde ndooza bano be balina amakulu ate kino sikirabanga ng'ate sebo nokola petrol station ogiteekako olugezigezi nti bweakyamawo bammemba tebaagala sente metro Head southwest, then turn left. olaba kati omwo kyenjagadde okuleetera ekikwatagana ku memba omwo mu dduuka omwo nyinza okgenda n'engula
nayo bantu bakasiko nnyo bakozesa bamembers weewandiisa n'obeera memba kati mu dduuka lyabwe ng'ogula nga memba ojja n'akakaadiko ne bagamba ono memba ofuna zi pasenti ziizo bakusalirako 3% bwe bityo naye kati oba toli memba kati tugende ewalala tulina okugenda ewalala katugende ewalala alekere emirembe sekirabanga gundi yebatta gundi eki percentage yebatta sina percentage baagala kufuna bakasitoma ekimanyi we babeeraawo omuntu just ajja kuyaayana tagulireyo kkubo n'agamba kangende percentage eyo terina makulu agende just ajja agulireyo kati nga bakasitoma baabwe basigalawo ekitegeera kugambye abano bageeguza Turn left toward Vince Mazza Way. kati omuntu akoze mulimu kinga abantu baaganira ddala okuwa bannaabwe emirimu wano okuteeka bba baguze emirimu mafuta bageeguza Uganda wali kakozesa abantu nga 10 nga baana bali mu petrol station bali wano baagala kwekolera bokka byuma biringa ebyuma sebo vaamu ne weeguza amafuta kati ate balese ebyuma bingi ne munda mu masitoovu weesasulira nange saakitegeddwa kirabye okwata ekintu bano byalimu naye kati bongezaako oba ontegeera bano abantu babeerangawo mu bateera babaani abo bakashiya ale bakashiya emirimu gigwawo saawa yonna era baali bagambye mu maaso eyo bagenda leeta zi robots nga nyingi nga zezikola tulina tula n'omusajja muyo akola roboti twali tutuddeyo nga buli omu annyonnyola munne buli omu yali annyonnyola munne byakola anti kati tulina okusoma nnyo emirimu oba ngiyite gya mitwe lwakwa simanyiyo gya kigere gyonna mirimu naye gamba mirimu nnyo egy'okusomasoma egyo oba okitegeera nti oyinza okubeerako kano tebayita turn right when it is safe yield to the right of the way yield soka obawe eddembe okuyitawo waba nga waliwo omuntu nga waliwo ava eri waba taliwo genda niwe bakirira osooka n'osiba naye waliwo ekikugaana ekikuyimiriza nalayo baleeseyo tesire e Uganda emu nagirabye wagirabye yagireese simanyi nagirabye nga bakyagijja abaana bazirina wano ziringa ate bwana buto we buzivuga bwana buto Ivan ono ajoga Tesla yatuse Tesla abaana bannayuganda bangi wano bazirina naye okugituusa e Kampala anti awo wakyaliwo obuzibu naye nga yo ewooma kulaba luli ogituddemu nenga muganda wange yakwewanguliramu okeeno mulinaku bambuuzanga abakesi bagituuzaamu wagana okukomawo abasajja abo bazibu nnyo kyabazibu bano kino abalabako kiri kimu babala nnyo obwongo bwebuki bwe bulowooza anti bakulya obwongo namala wiiki nga ntunulira sitesire eyo buli lunaku nga ngiraba gaba wengisanga mu moolo nga bagitaddemu jasi eriiso okubayo bukubiribu omusajja n'ategeera nti onalabika ajeegomba nanga ajangu n'atandika okumpa ebigambo ebiyitirivu amanga agintuuzizzaamu kati olaba eyo aŋŋamba wofunira pamiti noonya wonna woyagala okutesingira anti olaba eyo bayinza okukwata ne bagikuwa lwakuba bamanyi kakalaamu ogenda kukola era mpana wano okubeera smart nga asobola vuga zino motoka ndala katerina vuga era bwina kwabeera ampeereza ku message nampana wano nenga asinga mbadde nazo singa muwaddeko anti kati omanye obuzibu obuliwo nti bw'ogendayo eyo kati bo bagenda gezaako okwogera ne banka ng'ezikusasulira kati bw'ofaafagane ne banka nga nnyonnyola pulaani nga wenyini ogisasula ne ssente zaayo ng'aza ŋŋamba okusasula nga mutuufu olabye ddala osobola ozisasula omwezi naye weganisasulira ebbanga ki emyaka emeka ogenda kukola ekyo kyokka mu bulamu onyoole tesira
Nano tukugira Kampala naye wano. Ate tegenda kunyumira nti just ogenda ku mulimu nakomawo. Talina makulu. Oba oyonoonye. Kati nga wano okwate ogule simanyi Camero. Simanyi ogule ebiki ebyo. Emmotoka ogigulira okusinziira. Kati wano temuvuga speed. Ogulewo motoka ya speed Dodge Challenger. Simanyi ogulewo simanyi aniena. Togenda munyumirwa eno. Era bwina kwangamba tuludde okuwulizaako oli otya ekirowoozo kiri ku kisiddamu gambye nakola nga owoomedde ng'emusaana ngegemye wano gye bampaanawo abazungu bano balala nnyo. Ate ekizibu kyokwa kati waba wano tuyingidde akatundu ke bayita Grimsby babala nti balinako emitwalo 28 be bantu abasulamu abasulamu naye abo osanga ng'eyo census ya myaka nga 1 oba 2 emabega nga bakakalamu baabwe abakayingira tebabala bawulidde kati ffe tebatubalirako ku pulogulaamu ezo mukyali kuzira ezijja empya lwakuba nzijjukira neya US okugibala yakayita emyaka oba emmekaawo naye nayagala nayo ndalamu naye amazzi nnyo so buli kitundu kirina ebyayo tolina nsonga lwaki omutima gukutyemuka odda eri kasitoterera buli ekiri eri kiri wano kyova olaba omuntu akuwa information ku kifo abasinga obungi abategeera oba abali well educated akuwa gundi information gwamanyi oba awantu walinnyeko tayinza kuwa wa kifo kirala lwakuba mulowooza bino ebyokulowooza tebiriimu wano bwe mba simanyi kikwatagana ku kino mugamba sikimanyi oba okitegeera naye ate saagala nkenguka ennyo nkugamba ate olaba kati eno nga bwe kiri eno bwe kiti ate eno neeno kirina okubeera bwe kityo nedda tutuusa amangu ago tuli ku gundi tukyali ku petro nano bamuyise petro Canada naye wano yo si ya bundi si ya membership kati wano wewali information center ekizimbe ekyo anti kati ogenda oyolekera Boader kati wano bakuwa information ali awo ebikwatagana ku Niagara Falls wano na biki ogenda kulambula leero wetuti wetusazeewo tutambule bwe tuti era paka Niagara kyebayita ni censored unfiltered wetuliyo yeyo embeera nga bweri era gye tugezaako okuba ati nga tulaba wano embeera nga bwagiwulidde mpewe okufuwa n'ogiwulira ati oba ankotoma okola otya mwaka akawala atako jamusalamu omuviri wano siri yangu gambi yeno information center oyingira eyo tujja bitegeera mpola mpola ebya sena simanyi wora zakawora twakatandikira mu nnyonyi owenyonyi wenagezaako hari wora no like omukazi oli yavuga speed bagala hari wora namugamba njagala namugamba njagala anonya ti yani maybe you want her water namugamba netutategeeragana nabivaako nagamba kankunonyeza ekyokulya nanonyeza ekyokulya kati nange nentuuka kadde nemugamba neddaleka mugamba amazzi agookya hot water I want hot water nagamba kati natuulaawo nekijampo nagamba no
hot water. Hot water. Ngamba okay, tusimbudde olwo tukyali mu bwengula. Mune ati what water ina kirowoozaako nnyo kitegeera abaana abo. Nagamba wali o awo teekawo e. Ngamba nga tekijja eno o. Nagamba teekawo e. Hot water. Yeah, hot water. Nagamba hot water. Kati ekigambo water okizza eyo ti okugisoma ara. Ate jjukira tulina amaloboozi sound yaffe avaayo nga munene base. Uganda wange weesika emiguwa. Weesika emiguwa. Ate nga mu buli mbeera olina byogere osaaga. Byogere. Bakuba waliwo ojja otuuka n'omugamba water nga talina kyawulira. Naye Abanigeria bo lwaki tebabikyusa? Nga basigalyeyo ne babategeera. Uganda wange batono ababategeera kati waliwo asooka omuzoganya n'amutawaanya kati Omunigeria n'avaako awo n'asooka amutegeera. Lowooza bamayaga bategeera. Nigeria bo basigalayo ogodo. Ate be batalina na luzungu. Mino agree. Oyo agambye takkiriza. Bo gye bali. Naye nze kinnuma omuntu najja n'akugamba I like your accent. Your accent is really good. Where are you from? I'm from Uganda. I'm from Uganda. Oh, that's nice. Got no day at Nagama. What you say? What you mean? Nagami accent you know. Pardon me. Pardon me. Excuse me. Yeah. I'm sorry. Yeah. Kati wogende kati ebyo biri nnyo UK. Naye wogende US talina nnyo obudde bwa pardon me. What you mean? What you say? What you mean? Yeah. Kiki ky'otegeeza? What you mean? What you mean? Kati olowooza liko okiteeka mu bwongo bagamba what you mean? What do you mean? What do you mean? Yeah. Ng'obudde buyise oli omuntu agamba what you mean? Ate bw'osangayo omulala n'adda mu byafaka ntokiraba. Okitegeera? Yeah. Kati olwo ng'ate takuvumye. Naye bannange ebyo tuveeyo nga twepanga kati omuntu omulaba nga abuzeemu omuleka nasooka akakasa ekigambo woora alyoka akoma uyo ojja kulwanagana n'ekigambo woora bakweye ekigambo ekiwanvu nga kiri mu ti mungi ng'olina omukyusa afuuke awoora ab'emirimu. Kati mbona omwana yagamba nti mama wange ekigambo literally anaakisoma atya. Literally ategeeza ki? Literally oba literally. No, literally. Nakiyitaani? Literally. Era mubeere ya Amerika zammwe eyo. Wano ndowooza kyekimu. Era kyekimu. N'okuba tunabakisinkana nnyo. Kati awo we bagambira nti grammar bagambye tuwe eseyo. Ese kati awo olina obusuuliramu lwakuba kati g'okyali mu luzungu luli lwa how are you good morning tonaba kubeera mu mboozi kati tuuka mu mboozi n'ogamba kale awo tugende. Kati ekigambo right daabiri ekisooka neddaabiri linnya lya muntu nakiwandika mu ese ne baŋŋamba kati eryo linnya lya muntu. Right yaffe gy'otegeeza ya R kati ate ne ŋŋamba eyo right ya R guba mukono gwa ddyo. That's right. Nagamba nedda ssebo ojja kuwandika ebyaffe. Era nze ese wange bansalasalamuko ng'omwana omuto ne ŋŋamba ese birala bw'ogenda ku ssomero essomero kati nga university nga college ezo ezimalayo batera ne bakutestinga waliwo be bakola assessment okulaba nti osaanidde wano ogwaniddeera kati basooka ne bakuwaamu oba obumaafi obwo manyi maafi tatera kyuka obwo tuyitamu buyisi mathematics okubala okwo ekibala ekyo n'osaza naye batera kukwatira wano ku luzungu ku luzungu nali nfunamu bulungi ewaka eri kati kana akabuga bakayita lincoln okalaba akagambo ako bakasoma lincoln
Silinkoli. Era mwe musigale eno. Nze nkugambye wekituuka kunyumya ku bintu by'eno omuntu anyumya biri ebigasa naye bw'oddamu bino ebyekisiro ebyokuseka na biki bingi. Nze nagenda mu construction nga tulina bye tukola, tulina n'okusunsulamu aluminium nga tumugyamu, ndowooza aluminium omutegeera nga tumussa wabbali oyo bamwetaaga. Kati omusajja yaŋŋamba aluminium oyo mugyeemu, naye ekigambo kye yaŋŋamba nensigala nga ntunuli. yali muddugavu ekigambo kyeyaŋŋamba nasigala nga ntunulidde ate nga sinagamubuuza. Kati ekitegeeza omuntu asobola okuba n'omulimu naye omulimu ne gukutama lwa lulimi nti nga balaga nga butuufu osobola okukola. Kati truck eyagudde wano ey'amafuta yagudde kuva lwakutaano naye balwanyisiza ogisitulawo ogibinula okwerawo amafuta kimu. Tolaba bino byonna babireese ebyo byagwe kyabadde kigudde awo olabawo we basimaawo balina okusima ettaka eryo lyonna balitwale. Mateeka ntulopa wayisewo mafuta batwala ettaka lyonna balisimako eririku effuta lyonna. bagenda kwata omuliro byabo byamateeka. Omuliro guyinza okukwata oba biki basimawo bya safety. ate bayinza okuba batuufu yabadde ng'eno nga mpanvu bweti negwawo naye bagirwanyisiza kubuli omuyaga bagirwanyisiza kuva lwakutaano ne bwe twayiseewo ku makya bagijjewo ku makya naye awo wonna bagaddewo ekubo baaligadde ebyo ebimotoka byonna bizze bwe bamala okugjawo ne basprayinga biki byonna okutta amaanyi g'amafuta na biki ebyo nga bonaagamba nti omuntu wa covid afudde wano ne bajja ne musiimulawo ettaka lyonna lyabadde ayimiriddeko okugjawo obuwuka na buli kimu ate ne muddamu ne mufuuyirirawo ne mukola biki byebigenda mu maaso. So kyova olaba abantu ba wano balinamu enjawulo mu bintu ebimu. Sente zigenda mu kukola ebyo byokka nyingi. So mbadde ngezaako okugamba omusajja yantuma okugjayo aluminium naye ekigambo kyeyayogera nesiganga nayegamba ogambe kye paka lwe yaŋŋamba kiri ekintu mukiyita muti nga ya aluminium ne mugamba aluminium sebo naŋŋamba no kati nekimulemu okyogera nga bwenkyogera naŋŋamba that is alumina yaŋŋamba that is alumina ate waliwo abamuyita aluminum ate ye yakiyita alumina ngamba ate naye bwe nagenda okiwandiika aluminium nendaba ye waakoma kati bannaye omuntu omu yandifuna omulimu negumutama lwalulimi omuntu amugamba leeta kirunga aleeta kirala naye nga tubimanyi obikola okimanyi obikola biki naye nga tokwatagana nebigenda mu maaso kitegeera. So yeno gundi eyokubiri eri gyetwayiseko yiri eri ekwata Toronto nyanja waliwo ekigambo ekirala kyengezezaako okusika nakyo twasooka kuvulubana okulabika nti kitereeza oba ntuuka mu vibe yakyo. So waliwo ebigambo muganda wange kyova olaba nze bwe nsanga omwana ne babeera munauganda n'agaana okwogera nange Uganda n'asalawo okwogera oluzunguze simuwalana era simuyinaako kizibu manyi kyeyayitamu okuliyiga ebbanga nange wenzikakkalidde nevubutuka nayo ngaowulira ora ari hey shori endeka Aromi
I don't want to know. Kati kaka n'akagambo emmotoka yange yasooka ngenze mu kibanda nendabawo Subaru kanungi nendaba Subaru eyo nengyetoloola nenzirayo eryo akuza nemugamba nina emmotoka gyendabye wali nangamba emmotoka kyomanyi awo wenkugambidde ebya basic awo tuwuliziganya ka biki ebyo bebi tutuwuliziganya naye nekituuka nambuuza mmotoka ki nemugamba Subaru si bwe tugiyita omusajja nga Subaru tekijja mu mutwe neŋŋamba kati nno wano waliwo okuzanyira ku bwomu bw'omuntu nemugamba ekigambo emirundi nga 5 paka nemutwala ku mmotoka nemugamba yene emmotoka nagamba talking about sugar Subaru sugar. Yeah, are you talking about sugar? Janzi kwako bwe yakyogera bw'atyo nenjiva nako saagigula negenda ku daaki ati kati obuzibu obuliwo bo batera kukkiriza ku bigambo by'osoosojja nabyo naye sigamba nti gwabamumatiza oba kitegeera lwakwata enkwana ya wano yanjawulo omukko balina obugambo bwabwe buli bwe basuulawo ndabikidde bulungi simanyi ki balina engeri gye babusuulawo ku Uganda wange batandikira ku ngatto ekigambo shori kyakuwaanawaana naye gwe togenda kitegeeza shori kati agamba ki omwana owakabi oba kibeibe ekyakabi kati ogenda kunoonya you my baby the best baby beautiful baby ng'oliyo yagenze dali ku line waba ali mu kuwandiika wano ng'ataliviika kaguga ako kakozesebwa nnyo nga tonabamu bali pulayi sooka oddukeyo eri n'odduka ku Google n'okateekamu nga bwe kali kennyini kati eno bagiyita St. Catherine. Kati nkugamba ekirala girlfriend wange yasooka wano yali muna Kenya naye ng'ayajja nga muto kati ng'asomedde wano ng'ebyawano abimanyi slangs ezo azimanyi kati nze saasookera kusomera era ebisinga obungi nabiyigira ku ye okitegeera nga ye tafaayo ng'akimanyi wafuna mukazi yakuyigiriza sina nnyo naye nze omanyiga nga bwe tuli ab'emu kibuga ne abbreviations ng'awandiika ekigambo awandiika nyukuta WYD kati nze neneetoolola ng'anoonya ekigambo ekyo nga sagamulaga nti sikitegedde neneetooloola WYD bwe batyo boogera bawandiika obugambo obwo bet okitegeera bet bayinza okwekwana nga bawandika abbreviations ngana bwe tubeera wano good nogiwandika DUD oba GD oba DIA nowandika DIA kati DIA wakiro kiwandise kisomebwa naye abbreviation nga good wowandika GD tomorrow nowandika TMR kati WYD what you doing WYD what you doing okola ki ya abbreviation ya what you doing kati what you doing or what are you doing kale what are you doing WYD my friend ate tebalina nabino ebyaffe how are you good morning badde nengerereza nnyo nemba ngenze ku supermarket nga ntandika hi hello good morning ani go morning kati luno lwe lutindo oluyagala omwongero ngambe hallo good morning anti oluusi oba tojja kwagala kumanya morning ye
engeri gye yabadde newe kanga asirisera aba kusubira odde ku kiddamu tekweyagala tomuliisa good morning annange oli kumala budde omuntu wakugamba nti muleka asirikemu abamutuufu biyola kalijja ne kalijja wano naye yakusoma kubanga yanjawulo nnyo ogiguddemu oli mukulu kyebayita orientation yaya ogiguddemu oli mukulu kalijja buli kiluwanvu kati wansi wayitayo moloka wansi wonyanja waliyo motoka waliwo enyanja waliwo n'ekyalo kati luno lweluwanvumuko olusemba ku kyalo amayumba geningira tudda ku kyalo kirala mu nyanja kati ate Toronto wano Toronto ye eri buli wamu ebezze walala enyali wala ngamba ye eri buli wamu tetulinawo ebyera watuufu bisembula busembuzi amafuta nga bwe tegayina galaga nti gawedde maani gali nyanja galaga gali hafu era mazzi waliwo oluzizi galabika gaavaawo kati wano batandika okugamba trucks tezikkirizibwa ku bridge gundi ekitegeeza tuli kumpi enda ku USA population ya mutwalo gumu mu kanaana ku kaalo kano kati kano ke kaalo ke bayita Niagara Falls kati boda zizo ssatu baziwandiisa buli ekyolaba kino kiriko ekigambo USA buli mbeera kati ate wano wetutuuse oyinza okutandika okulaba fulaga za USA lwakuba kati wano babeera nga ab'emikwano oba abooluganda wano abamu basala ne bajja ne bagula ebintu n'abeeno ne basala ne bagjawo omukwano Lewiston eboda esooka kati ezirala ziri bbiri eno yensooka egenda erina eddakiika nga 5 gituukako wali okutuukebwa US boda akasajja kaako In 1 kilometer, keep right of the left to continue on Queen Elizabeth Way. kati gwe oyitawo ng'akusalako emabega tekako ekitaala akusalako oyita wa bw'oyitawo speed anti wa speed wano US ogambye eddakiika 5 eno edda eno boda okutuukawo eddakiika 5 okutuuka ku nsalo wenyini track eweeyise US eri dakiika 5 kati eno naye ndala tebamulabye oyo ayiseewo Buffalo kati eno Buffalo ne Niagara Falls Continue on Queen Elizabeth Way for 7 kilometers. kino kika kati ono amaze omuyitako kati wano naffe tumuyiseko tuyinza okwongeza akagendo kwe kali kati olaba baawano population ya Niagara Falls iyo kati kikulaga tuyigidde Niagara Falls emitwalo 79,000 89,000 population eri mu abantu nga wanene anti kati eyinza okubeera nga sensasi ya myaka ng'esatu emabega akazina gye kali eno kati ante eno batunuuliganye ne gundi ne Buffalo jjukira Buffalo waliyo ekika Buffalo waliyo ekika gye balaze tewali crossing tewali kugira kutambula musooke mubeere waka sigala mwoli ojjukira egundi baasi twagirese eri emabega egenda Niagara Falls egenda Niagara Falls basi my friend kiri kiki ekiri eri Niagara Falls okalabi kati awo kakuwelkaminga welcome to Fort Portal obutegeero ale kyokoze olunaku lwaliro kibadde kituufu nnyo abadde mpulira omutima gukugamba oba ogendeyo era Canada ebyo byebifo byotalina ku misinga okubeera wano Niagara Falls naye ebadde njiwulira nogamba bannayuganda babateekayo eno bayitirivu bangi naye nga agajjayo nga waliwo abali wano ku Niagara Falls Nakasa naye
eno ye Buffalo. Buffalo tetunaba Buffalo yeeyongerayo dakiika nga 15 okufazaala kugenda US 15 moshi bulijjo wama n'obusala obusazi bwesimba bwezi wali kati waliwo 15 gye ntera okukozesa naye oluusi nyinza okukozesa nene ya Niagara Falls ntera okukozesa ya Niagara Falls nga njagala nsigale ne network akagenda akakizeemuko oba okitegeera naye ate bwe nsalira eri ku Buffalo muno mwonna mpitamu nga sina network naye wano network yinejja lwakuba wano sigino z'ewaka zisika ogiraba eriko kabbakamu kati wano wenyinza okuyimira nengamba kakalaamu ndi kumpi okusaala kati wano okuva wano okutwalawo nekika kati olaba wano Niagara Falls awugedde Take exit 30B toward 30B Highway 20. kati wano ensi eragira ddala ng'agenda mu ggulu obwa white bweriko eno sikategedde nakugambye wali ojjukira ku gundi ya Christmas netugamba baagala nnyo Christmas ebeerewo nga waliwo sino kyekyo kati naawe otandise oky experience kubanga obwa white bweriko wano olagira ddala nti gye tulaga tugenda eggulu kati bwobeera kati sino bwagwa obulungi kati sino bwagwa obulungi wabeera white nga temuliimu nanfuufu ezo z'olaba wabeera white otuuka ku miti makati wali n'olowooza oli mu lusuku lwa Eden. Keep right at the fork. omwana Yesu yazaalibwa kubanga olaga nti ate oliwo otuuka olaba kyeyongerayo kati olina okumanya gy'olaga kyekikulu Merge onto Ontario 420, then turn left onto Montrose eri Road. oba oddayo kati wetuba tuddayo tuyitaawo n'okwata n'oleega n'oyonga ku gundi n'oyonga ku Queen Elizabeth Montrose kati nina okudda kweri lwakuba tuvaamu wali Turn left onto Montrose Road, Regional Road 98. akawewo kalabika kali wano mumotoka wano anti oli kumpi n'ennyanja nemumotoka okawulira nga kajja olaba amazzi ga Niagara Falls ago sino kale si sino naye obunyogovu bwe bukwata obulungi gali amazzi ekiyiriro kiba kiyiriro gayiika buyisi bwe gatyo kati amazzi ago waliwo lwe gafreezinga ne gasigalirayo bwe gatyo kati ag'omu makati ne gabeera nga gayitamu mu makati nga gakkirira oba okitegeera naye ate waliwo lwe gatuuka n'ag'omu makati ne gafreezinga ne gasigalayo bwe gatyo simanyi oba wali olabyeko arts we bakola ekintu amazzi ne gaba nga ageeyiwa mu ki guserera naye emmotoka eno nnungi erina emipiira kyova olaba emmotoka za wano za njawulo okitegedde babeera emmoka eno yamulembe sinagiwulira Toronto terina muzira bwe guti Toronto tegulina anti singa mubadde mwina gundi okimanyi nti guno gutese nokukola enki anti wulira netulambulako eri gye bagambye temutambula mwandirabye waliwo amasanyazi we gagenze ng'emiti bagikasuse Balmont Avenue oh god kati tutuuse bano ne bagamba nti ogulabye gukoze enki guno gulimba oba Edmonton guno si muzira naawe oyo agezaako kukola kikugwera akiryalinga ate jjukira ekirala kikino kati mwe mumanyidde nnyo ku nnyumba zeeyo nti kati wano ono nga bwali wano yavunaanyizibwa okukirininga awo we tulina okuyisa ebigere byaffe awo we tuyita n'ebigere bwe ngwawo inshuwarensi ye yayinza okunkolako oba okitegere alina okukirininga alabike ng'alaba mpitawo nga ndi safe kati ate bano abatana bakirininga balinda ki anti balina okikola gwabalemeredde tolaba amagulu gaago amagulu abantu bayise wakyafu waliwo ne kampuni ziyitamu kimanyi nti ate awo oyinza okugenda n'oyitawo n'ofuna bapangisa abantu ne bakiryalinga ndowooza tutuusa anti olina okugira baleka tubasiibulire wano baaba waliwo omuzira gw'otagenda mwebalire ddala lugendo lubadde lulungi waliwo omuzira okutambulako nammwe tuliddamu tusiibula tuve wano kale tubasiibudde nnyo tubaagala mulinde vidiyo ez'amaanyi enteeketeeke obulungi bino jasi tubayisaamu lukwakwayo namwe munyumirwe tutambudde tulaga nti yimutulaga lubazima kuba gokka emboozi gy'oba owulira emabega yeba amakulu ennyo
ekifaananyi si kyamakulu nnyo. So bino bye tubadde tubayisaayisaamu kyekyo nze Kakalaamu the answer ne Moshi wali nina Uncle Timo, Uncle Tom ne Lawrence.